Omuwendo gw'abakyala bannamagye abali mu bikwekweto bya Sujja munda mu ggwanga lya DR Congo ebyokulwanyisa abajjambula ba ADF guwoomeddwamu omutwe omuduumizi w'ekikwekweto kya Sujja Meja Gyebakikolamu. Bano be bamu ku bakyala bali mu kibinja ky'amagye g'oku nsozi ki Mountain Division munda mu bukiikakkono bw'essaza lya Kivu munda mu ggwanga Democratic Republic ya Congo. Wakati mu lutabaalo olunaku lw'omukyala munnamagye lutandika ng'olwa bulijjo ng'ennaku endala. Bakeera kusimba nnyiriri nga bali wamu ne bannamagye abasajja okufuna ebiragiro ebiggya omuli okusindikibwa mu ddwaniro abandi okukola emirimu awateekeddwa ekitebe eky'eddwaniro. Love what you do. Are we together? Penda chenye unafanya. Hii msituni mnazungumza hii hapa yote tumetembea sisi tumekuwa beni huko. Batunuza bukambwe na bumalirivu songa bakakkamu ate nga bagonvu mu kukola emirimu awatali kwesaasira. Gye ago amagye gaffe ago galaba abasirikale nabo bantu balinga abantu ababulijjo balinga abaana bange kati nze nga division commander te commander operation Sujja abasirikale bwe bandaba mu nsiko gye babeera eyo wala nga bwe tutambudde ye Mwalika Valley basanyukira ddala. Bakamanda baabwe babatwalanga abajaasa abasajja olw'engeri gye babayisaamu nga baweebwa ebiragiro wakati mu lutalo n'embeera y'ekibira kya Virunga etali ya bulijjo. I take them for physicals, very, very drastic physical exercises. I move with them everywhere. They have to get used to that. I have rebuked them. I've removed from them that aspect of thinking they are ladies, they are girls. I want them to look like men. I want them to do those things that men do. Some of them understand, some of them believe, some of them still have that small weakness as being wanting to be favored. They'll tell lies to want to be favored. But that I keep off. I still insist that yes, I still want to be protected and given security by female soldiers. Batambulanga basajja mu kiseera eky'okulumba omulabe. Meja Gyebakikolamu ayagala omuwendo gw'abakyala gweyongereko olw'ensonga nti bano abatwalanga baana. Bukya ebikwekweto bya Sujja bitandika mu ggwanga lya DR Congo. Abakyala bannamagye baweereza mu bitundu bya Congo ebyenjawulo nga bayita mu mbeera etali ya bulijjo. But I've insisted, I've said no. If it is all about appreciation of your security, then it is also about enhancing the capability, the capacity of these girls to fight, to protect me. First of all, when they fight, they don't fight alone. I fight with them. And if anything happens eventually, it is all about them and myself. If it is death, then all of us go. So I still insist and believe these girls can do more than me. Waddenga emirimu egisinga egy'amaanyi giweebwa bannamagye abasajja wabula n'abakyala beenyigira butereevu mu kukwata